kati olwokuba nti kuteesa baamuuma okufuga eggwanga ate ne mutabani gwadde asuubira nti agenda kufuga eggwanga naye bamuzanyisa yango nkwekule nga ne Janet Kembabazi mama Asasini agamba at least okulemerwa nyonoona nange njagala muwala wange Patience afuukeko first lady kati wali okulya n'okukomba essowaani wakati w'abantu bano era olutalo lw'amaanyi nnyo mwongezemu omuliro n'emisambo mugitegeezeeko yongera okutuula okumpi okukuma omuliro abantu bano basobole okwegwa mu malaka ffe tusange ekiwedde kubanga enteekateeka bano nga beeridde ffe tuba tutudde bulungi wali nga tukuba bukubi nduulu naye wetwogera essaawa zino mukulu Sam Kahamba kuteesa wonna wooli kyusa security ng'obudde bukyali mu nteekateeka za Muhoozi Kanyerupama ku lisiti gy'alina kati currently gw'omu ku bantu abalina okugibwawo akimanyi nti tomwagala akimanyi ne mutabani wo yamulivula mu bintu by'alina okukola nga pulezidenti ate nga ne Janet gw'ayagala kati mukulu Sam Kahamba kuteesa olw'okuba tukwagala obeera omujulizi asooka mu kaguli singa Yoseeri aba nga tumufunye mu budde obutali bwawala nnyo Sam Kahamba kuteesa weetereze wonna weetereza security oba kyusa bakuumi bo otherwise omutumbavu ono mutamiivu ekiwulenge kyagala kujjawo nga nonda bwe simufungize kyusa abasirikale bo balina oba tobalina tegeera nti mutabani wa Museveni ayagala kujjawo gwe ne Dr. Paul Semwogerere nti mumufuukidde ekizibu era mumufuukidde omuziziko naye ng'ate jjukira gwe tukwetaaga kubanga Uganda ekubanja ensimbi nnyingi tukwetaaga kubanga olina otubuulira ebizibu byonna bye mwakola mu Uganda tukwetaaga otubuulira ettaka ly'emawogola lyonna eryo ani nnyini lyo walifuna otya tukwetaaga otubuulira ekisaawe ky'entebe wakifuna otya tukwetaaga otubuulira mwatandika muti okuteeka genocide y'e Rwanda kati yensonga lwaki nzize nkulabudde olw'ensonga tukwetaaga okubeerawo ng'omujulizi ogubulwamu omukulu tegunyuma ono mulabudde lwa nsonga tumwetaaga okubeerawo ng'omujulizi ng'alumiriza banne bonna naye ng'akimanyi bulungi nnyo kyusa security yo olw'ensonga ti Muhoozi Kanyerupama apulaninga okujjawo wepo ne Archbishop omupya Dr. Paul Semwogerere okuba nti abajjawo kati tugenze mu maaso olwaleero